amutabali katatenga olutalo lwa Lassa luleese okukanga Bulaaya ne America kubanga olutalo luleese Lassa ne China wamu kubanga kati China ne Lassa bayegase wamu luli balimu okukayana waliwo ekikulu kibakayanire eyo kusema yanja ye kati bali wamu kubanga bamaze okutegeera nti America olukwe lwayo kusaanyawo buli muntu n'akolaki ajja ate nga America naye ayina embira ne China ku Taiwan ng'ate America emaze yakola etteeka baliyita competition act nga lyakusaanyawo buli ggwanga lyonna eryagala okuvuganya America okugijjawo nga ne China mwegenze kati n'olwekyo Lassa yegase ne China ate ne bakola n'ekibiina kye bakita BRICS ekirimu Lassa, China, Brazil, South Africa, India n'amawanga amalala gagenda gayunga mu 10 bagala kukola ensi yaabwe manya okukola esente zaabwe bagala okukola enteekateeka empya okuchallenginga enteekateeka ya America egamba nti America ega nti tulina demokrasiya naye bwe lutuuka bw'oga nti nze nganya okulya ebisiyaga nti ojja kubirya kifuba. Actually ndabye ekya banka kyo twakyogerako n'okugirangira bagirangira banka ejja okuvuganya banka y'ensi yonna gye bateekawo bana ba BRICS kati amawanga agagala okwegatta ku Brazil, Russia, India ne China ne South Africa kuba ge gakola BRICS ng'ate amawanga gano nago teganyigira mutooke mulimu Argentina, Iran, Indonesia, Turkey, Saudi Arabia ne Egypt ngatuko no mwanga amaani era bakoze okubala nti bogata mwanga gonna kati kalima 10 ngana mukaga bogata mwanga gonna ga olodinga eyobugaga byensi 48% kubye bugaga bwaki bwenzire population bayina abantu baki mbasakala abantu ke bayina okutegeera nti mbadde nsoma ku currency gye bagala okuleeta esente ze bagala okuleeta sente zino zitukozesa kati ziwambye ensi za euro ne dollar ne pound ziri backed up by gold nti baziterese mu gold bana abasajja sente zaabwe bagala kuzitereka mu byobugagga ebirala nga nettaka mu olitwali kati n'olwekyo bate batunulidde gold n'olwekyo njagala okubategeeza basebo ne bannyabo era ne kuno okwekalakaasa okwemulaba amawanga agamu aga Afrika naki kubanga Abamerika banyize nnyo abantu ba Bulaaya baga nti abantu balugavu ffe tuganya okukondeninga Lassa mu lutalo luno nefe twakizuula nti Lassa yabadde ensi ebadde efa kubaddugavu emyaka gyonna mu kulwanisa obukoloni mu kulwanisa Lassa yadde yamba abantu ate nga Lassa tekuba mudomu wabula Lassa ebadde ekola ebintu ebikola in fact tulabaka clip bwe bali bakaza Nelson Mandela nga bamuga nti bwe yagenda mwanga yakava mukomera nti lwaki kuwagira Gaddafi lwaki wagira gundi ono Cuba lwaki wagira Lassa n'abaga nti basebo mulabe wa musimu mulabe wange bwe twali tulina obuzibu bano bali tibakuba mudomo batuwagira n'ebyo kulwaniza bakola ki babituwa ne twenunula n'olwekyo ffe mu South Africa tukolagana ne Gaddafi tukolagana ne Fidel Castro tukolagana buli musimu mutulagira ekitukola. Putin yayogerirako ne Canada ndowooza yali Canada baseerabidde je yakolera statement eyali ekuba America mu bwa mwenyewe n'agamba nti America bwe yalumba Iraq mumbulire yani yaginenya era ni yagiragira ani yagiragira okulumba Iraq tiwali ani yaginenya tiwali kati mundeke nkube Ukraine so n'olwekyo babatuuliriza n'olwekyo olutalo lwa Ukraine luno lugenda kuba olutalo lugenda okuyamba okuddamu okuteeka ensi okutambulira ku butuufu kubanga kati America ebadde fupu tubadde kuli kintu etaddeko emize gyabwe erese kyebayita cultural imperialism okutuuka ekakako emize gye tutamanyi kifuba dembe naye ng'emigize egyo gyakendeeza abantu emize egyo gyakusanyalaza nsi naddala Africa kubanga bano abasajja abali mu kibiina kye bakiyita World Economic Forum kikulu ya swabs simanyi bali ba Bill Gates bali bali bo bayina endowooza egamba bagala okusooka okukendeeza ensi eri mu katulubi obwendo w'abantu bagamba nti balina okukendeeza abantu okuva ku 8 bw'obusikale 300 naye nga kye baagala nti ate baagala Africa yo bagikendeereza eddala kubanga eggulu libaga nti waliyo eggulu naye eggulu ly'okusi bagala digula mu Africa etannavunda kati ekigenda okulabika nga batuteekamu kusimanya butazaala batuteekamu mwagala ebisiyaga batuteeka ate nga tulina gakola bikola ki bigenda mu maaso n'olwekyo kati tugenda okufuna ensi egenda tuwa omwaganya buli muntu okwate wawulaga kubanga tubadde mu kigaali kimu n'olwekyo olutalo luno abantu ba Africa tukoze mu kulaba okwaffe olabira nti America nsi nyomi kwegamba ega nti ekozesa demokrasiya bwetugamba nti batukakatikako emize ekifuba kati kwegamba olutalo luno lugenda tuyamba okuddamu okutereeza ensi kubanga ensi kati eri mu kukyuka okuva mu nkola ebadde ey'ekiyaaye ey'ekinyunyusi ey'ekikapitalism kubanga nabaga nti enkola ya capitalism etegeeza bwati enkola ya capitalism yegamba nti eyamba muntu sekinoomu tefa ku bantu bangi y'omuntu sekinoomu ne bwabaawo abantu abangi ne banga bafudde kasita y'omuntu omu yaba ali bulungi
ate enkola ya kirasa egamba yenkole etunulira ku bantu bonna ku lw'abantu bonna beyambise ebyefuna byensi zaabwe bifuuke byabwe bya ddala nga tuwingiza mu nsonga za buli muntu nga bw'atambula okwawukana ku Amerika. N'olwekyo basebo ne banyabo olutalo lwa lasa ekisooka mu kibiina kyaffe kitwagala okukakasa namwe abatuwuliza n'abalikodinga pulogulaamu zaffe ffe twasooka okubakakasa nti lasa egenda kukuba abantu bali basaanyeewo kati kimaze okubakkiriya ebitundu byonna bya Ukraine lasa bikoze ki ebiwambi era nga tebakyalina kyagamba ki kyonna ekyo kimu naye nga lasa ekuba nsi zonna tekuba Ukraine ki yokka kati ekyo kimu kituukiridde kubanga twabagaa nti mu kibiina kyaffe buli nsonga gye twogerako mujagiraba ate nga ffe tweyambisa kubanga bano bona bwe mbadde ndaba akatambi ako kenkugambye aka Biden ng'ayogera ngenda njaka kusindikira ogalabe ayina statement z'akoze naye ng'omugezi omanyi omuntu bw'aba ayogera obala kigambo ku kigambo ayina statement gy'akoze nengidiginga deep nendaba nti eyo statement evudde munda mu mutima naye ng'eraga okutya Russia kubanga nti naffe twetegese naye tetwetegese kwaŋŋanga Russia twetegese kwedefendinga nga NATO ne ba allies nti twetegese ebyokulwanyisa byaffe tubitegese si kwaŋŋanga Russia naye kwerinda singa batululi kino kitegeeza amaze okukakasa n'omuganda agati anazina takumba ate nga abantu kibalina okutegeera mu Amerika waliwo ekintu bakiyita military industrial complex military industrial complex ge mafactory agaweesa ebyokulwanisa naye kati aga mafactory agaweesa ebyokulwanisa g'okukola bizinesi yako watekukuba w'entalo mu nsi kyolwa nti Amerika mpaguzi ya ntalo kubanga buli ntalo bwe zibeerawo nga factory zikola kifaanagana nga nawe akuba akawunga n'akola ki mwana tewali balina njala akawunga tosobola kukola ki kati n'olwekyo bwobanga weetegereza bulaba omusajja Eisenhower General Eisenhower bwe yalinga awa fair speak ye nga wumulo bwa president wa America kubanga ali president wa America okuva mu 1951 okuva mu 1953 mpaka 61 naye yali awa speak n'agamba nti zino factories zitukoze ez'ebyokulwanisa tiwali butebenkevu bugenda kubeera okubanga tulina okutakula entalo buli wamu tusobole okukola ki okugaggawala kati era okulya Ukraine ne bagitaddeko omugugu balinga bagiwa ebyokulwanisa naye nga bagipiika ebyokulwanisa esayininga sente egenda kubanga eri masikini ng'ekolera abasajja abo abatunda ebyokulwanisa myaka ku myaka esigale ng'ebweddemu n'olwekyo omuntu yakola factory y'emmundu ateeka okuteekawo entalo zibeerewo kubanga mwafuna era mwayagala era babayita the merchant of death nti babasuubuzi basuubuzi ba mirambo babafudde wabantu bafanga bo bakola obusuubuzi mubakolera bizinesi zaabwe so n'olwekyo Americans etuleetedde obuzibu bw'amaanyi Americans esamyalazza buli kintu kyonna tebaleeta byanfuna byakuyamba abantu batukuba mudomodomo batugamba demokrasi tusobola kulya demokrasi kubanga demokrasi tubamulya demokrasi mukubye okukkiriza by'omwoyo osobola naye omubiri gwetaaga okulya gwetaaga enguudo gwetaaga ebikozesebwa ne tebabikuwa kati n'olwekyo enkola eno ebadde ya kiyaayi mu butuufu tuwagirire ddala lasa n'amawanga gano agama China ne baani tuwone olunabe tufune alternative tuleme kubanga tutambulira ku layini emu yokka gundi aŋŋambye ng'agambye nga tugoberera bugoberezi tube mu kudaajana ng'ate batubbako ebintu byaffe bajja wano bakugamba lya bisyaga demokrasiya wano mafuta batwala ga bwerere wano ebintu basiba bya bwerere so okutumya ensi nga Libya yali nsi etagwanjibwa yali amata Iraq yali nsi matabuta ne wandibadde baga nti bali badikiteta ne basajja baali bakoledde abantu baabwe ebintu byonna babisaanyaawo amafuta babba bubbi buli kimu kyonna abalibya balimu kukaaba baddayo okufuka enkonga byoyo tebakyalina buyinza ku nsi yaabwe n'olwekyo yitaba muntu wa demokrasiya abo bayaayi in fact American government bagita it is a corporate government nti government ey'abasuubuzi eri awo naye ng'eribalimba abantu bakozesa demokrasiya ate demokrasiya asalibwako abantu 538 wafunako 27 ka president kubanga nsi y'abasuubuzi bano abalala bagoberera kuki bugobereza akaluka betikabatalinga n'olwekyo America olutalo luno lutuukalukoze bulungi naye nga mu kibiina kyaffe abadde batugoberera mumaze okukakasa kubanga ensi yonna yali yalimbibwa naye kyetwabategeeza mukirabi abantu bawulira obulwadde bwa covid nga bukyali China ffenna ne tulowooza baali balowooza empola nti obulwadde bw'abachina oba baalidde biki tetwamanya nti obulwadde obwo bwali bwa nsi yonna ampuliza njagadde asooka asika ekifaananyi ekyo kati olutalo lwa Ukraine ne Russia tuluwulira era ne tulowooza nti luli wala nnyo tebitukwatako naye mu byoyogedde nti lugenda kukola ng'emmanduso ey'okukyusa direction y'ensi nga bw'egenda okutambula lwe lutalo kati tuteekeddwa omuntu ateekeddwa okuba nga alina bw'oba oli wakubeera mu nsi eyo oteekeddwa okuba nga olina sayidi sekukwatako sayidi zazedda
kubanga katulaba ne bana bekalakasa kubanga kati America kikyekoze ereso ovuyo mbulisi yonna kwegaba basobola kubanga balabi amawanga ga Africa bajjatadde kuchola nti vice president yazo wa Kenya wa America abadde mu Zambia bonna baze balabaze kulumba kulwanisa China na Chi baga tuyino kulomoni bona kati ensenga bisemu egabengisemu emimbebeka kati batandise ku instigate abantu balwanise government bekalakase government zigwe buli muntu kati alwana Chi ensema zokutabuka kati America ganti okulemera fena tuonona kati mukono muri bekitufu nolwecho bimanye ensonga zino ngati mutegede ku bano badalist be professor bamulira kubanga ba professor bamulira nga bakubaganya ebirowozo bani abo babatendeke bweri mu America bagenti abajo kuba porojo nefe ngabasoma ensetalabika era banansi bamoyo gwa gwanga bamoyo gwa Africa tuze tubagambe bitu ate mu bitunulire timwali professor nomu eyogera kutalwa lwalasa abaditaganta gwale jikuba enfudanda muri byozo n'abatukuliza fewa no kukibina kya fechano ekyabazima by'obufuzi kyabagamba nti lase genda kuba abantu wale jabasanyawo kike mutalabi twabagamba buli kitubagamba jakola ki ate bagamba nti basi bakola underground bawesa byakulwanisa balwanisa lasa twalino yali achogere febaso kukibaga nti wadde olukwe lasa yeyambi bwe yabade badimalawo nga ne mundu bazikweka bakola mafactory yo galinga bawesa byakulwanisa ebinasanyawo lasa nina abakulembeze bonna eyali chancellor wa Germany eyali president wa Bufaransa bonna bakiriza nti fokole endagalo twali tukola plan yaku teka Ukraine nojuwa amanyi nojuwa okuyekulwanisa naki esanyewani nolwekyo mutawuliza kibiina kino angeli kibagambye ekyo wano okka mu kibiina kyo oli kuredi obudde omuntu wa bulijjo tugenda kumula mu katono nnyo ate tukomewo tovaawo katuki hadithi y'olunaku wano ku radio muntu ng'ekutuusibwako ku covid abakukulira edi booster fortified edi mix ne layer mix ebirungo ebigeza enkoko wamu ne meat booster fortified